njagala kino abantu bakinotinge. General Assembly teyalonda Mufuti. Namuja mwalunda. General Assembly yatule gangu. General Assembly yatule gangu mu primary school. Teyalonda Mufuti. Wabula constitution yennyini ya Uganda Muslim Supreme Council bannaffe gye batayagala kutegeera. Gye basitula obusituzi. Egamba ki? Egamba bweti. Mufuti bw'anaabeera nga ali incapable of okukola emirimu gye. Deputy we are taking over. On a deputy. Yabade deputy. Former Mufuti Seka Mubajje Shaabani Ramadan teyagobwa. Agenda kunoonyerezebwako. Munfuna bulungi. Era abadde deputy Mufuti azze mu kaseera kano nga Mufuti wa Uganda but in acting capacity. Okumala emyezi mukaaga. Kyetugamba bannaffe nti mwe mubadde ki abatasobola kugumiikiriza myezi mukaaga ne muwa olukiiko General Assembly lwe yateekawo lunoonyereze lukole okunoonyereza okutuufu luleete report. Either former Mufuti abeere exonerated adde mu office ye. General Assembly abere exonerated.